Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizaako basebo ne bannyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba era nga nkugamba nti it's a beautiful Friday, nnaku z'omwezi 29 omwezi ogwa April oba ogwokuna. Buli lwakutaano special edition tubeera ne Haji Kamoga okuva mu Kamoga Property Consultants Limited nga tutunulira ensonga ez'enjawulo. Nate era n'olwaliro tukomyewo tutunulire ensonga endala. Mu programu yaffe eno nkugamba ebyokuyiga biba bingi, tuwanukula ebibuuzo byammwe n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Nja kusaba Haji abuuze ku balungi abatulaba then tutandikirawo. Nkwanirizaako ku show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Ababuuzaako mwenna atulabona ku lwaleero nsubire nti muri bulungi. Amanya nga bulijjo nze Kamoga Muhammad, omu ku badirector wa Kamoga Property Consultants Limited company egula otunda ettaka ly'eggwanga ery'enjawulo. Taye tugula ttaka lya byapa, ate tutunda byapa. Kusoka zino ez'ettaka wajja okugula n'okutunda ettaka, n'abasaveeya abakugu bajja okutunda ettaka lyo, abajja kulisalaasalamu, abajja okukola ebyapa zo transfer, tukizo kive manyago omugenyi kidde manyago, tulina okufuja okula ku mpapula z'ettaka kyapa kyakubulako. Kabula ffe ebyo kuyamba ku sababu ez'ettaka, ekyowulira kyattaka, ekyowulira nti kyattaka ejja kuyambako nga kyofuna ekyapa. Abaganda baffe abasiraamu tuli mu nnaku 10 ezisembayo, saba Allah ekisibo kyaffe kino akisiime ate natuwangaaze tugenda okulaba amaanyi ejja inshallah taala. Sobageza programu ennungi so bintu tunaavaamu ng'olina ky'opiikinzeewo. Essimu zaffe 0700 17 16 73 ndala 0775 500 700. Kimwe jjo kubako ezo nze nzikwata tukuweereza message bajja kusobola okuddamu ogenda ensonga zino ez'ettaka kyagala okubuuza kuba ku simu ezo ng'olina kyagala okubuuza ku ttaka inshallah taala. Thank you so much. Haj, olunaku olwaleero of course twasazeewo tujja kwanukula ebimu ku bibuuzo. Previously twalekayoko ebibuuzo, program fe yasembayo abantu babuuzizza ebibuuzo nabadde mbiyitaayitamuko wano, but olwaleero njagala tutunuulire project y'amazzi mu Bugabo oba ebugabo galuga. Tuze tukola programs ez'enjawulo, baganda bange ne bannyinange abatulaba abalungi, tuze tukola programs nga omwami ono gwe tuli naye olunaku olwaleero era gwe tubeera naye buli lwakutaano azze agaba amazzi era nga yakagaba amazzi emirundi kati giri 3. Mu bumpimpi yakasima enzizi 3 bwe kiri. Era nga tuzze tukulaga water points zino oba water projects zino esatu. 2 to 3 weeks back twabalaga project y'amazzi agasimibwa ne gabeera commissioned by His Excellency the Ambassador of Uganda mu Sudani ey'akatuumu oba Sudani ey'amambuka, that is Dr. Haji Yahaya Semuddu. Then era wayiseewo ebbanga era likunukiriza mwezi mulamba ne weeks ezigwamu. Haji, enkofu zino ku kamera kuno nsabayo enkofu 2 ku kamera ngenda nazo leero ku kamera nsaba okkirize oboogaane ku kamera because abatuwuliriza n'abatulaba abalungi ezo ze muwulira nkofu Haji azirina mu bungi era ezo zowulira zikaaba oba okuteetera ezo zigenda kubiika. Abamanyi ebyenkoko kyenjogerako mukimanyi. Nsabayo enkofu 2 bw'oyugwa n'ogikwata gitwale. So ompadde enkofu 2 bw'oyugwa n'ogikwata ompadde 2 zikwate gwe kennyini nga bw'osabye gwe kennyini. Ompadde enkofu 2 nzikuwadde zikwata. Njawula ntya empanga n'enkazi? Sizaawula.
Naawe tozaawula because njagadde ntwale empanga n'enkazi. Sizaawula nange. Okay. Neyanzeege. Keith kanabigoba enkofu zaffe. Zigoba zikwate. Mpola take your time. Engato gy'olimu yabbeeyo jjajjamu ogobe enkofu ezo. Take your time. Gobe enkofu zaffe bbiri tugenda. Neyanza nnyo Haji. Amina sibu. Neyanza nnyo Haji. Oluzzi olumu lwali commissioned by former Supreme Mufti Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa. Oluzzi olulala lwali commissioned by Deputy Pokino. Ze nzizi 3. Njagala tusooke tutunuulire amazzi mu bugabo muno. Omazeewo bbanga ki mu bugabo muno galuga? Okwo kwe tujja okusinziira tudde ku kibuuzo ekiddako. Twajja eno 2014. Yeah. Tandika okujja eno ebugabo. Naye twakisanga nti tulinaanye ennyanja. Tukyetooloddwa nnyanja. Naye kuliko abajjayo bwagula ku nnyanja takkiriza munnansi oba gwasanzeewo kwakiseesinga nnyanja. Katumesanga ng'abantu babona lumalo lw'amazzi. Ate n'agawoota gamanyi okubula ennaku 3-4 nga tegalabiseeko. Ate n'omuntu wa bulijjo okugula ekidomola kya okusasula bbiiro oyinza omukaluubirira. Olaba ekaluubirira balinamu kasente ne bagasalako naye nga tasasula sente. So nga balina okujja water points ezo nga tebasobola kugendayo ate amazzi bageetaaga. Water is life. Buli omu ageetaaga ayina ssente n'atalina ssente. Omuto n'omukulu. So kati amazzi nga did part and parcel bulamu bw'omuntu. Ate nga nze poliisi yange wembeera amazzi nsima luzzi wansi. Anyina abakwasuma enzizi ezo negaba nga tegasobola kuggwako. Wota negaba gagibuzeeko nze mba nago. So nendaba nga si kya buntu bulamu oba nnyina amazzi mu kikomera ewange gesobola nakumalawo. Kyokka ate neyiba nga talina mazzi abonabona nago. Nengamba nyina okubaako nekyenkola ekyenjawulo olaba nti neyiba wange alist afuna amazzi nga tamaze kujja ate kunyanjulira nti atayagala amazzi. Gwemuteerawo point eziteeka wabweru wa kikomera ndaba nga asobola kujja n'agasena nga tatidde. Ageetaaga agasene nga bw'ayagala. Ate yajjamu okomako nti ate osinye ebidomola 6 okoma ku 8. Kasita bukya obudde ye ng'asena nga bw'ayagala. So ndaba nga ekizibu kino kibaddewo nga tulina okubaako nekitukolako. Alisa akati nekookozeeko n'omulala ayinza okulabira kwako naye nakikola mu kyalo ekiddako. So buli kimu kyosobola okuyambako omuntu okikole. N'omulala so ayinza okirabirako naye n'akikole walala mu kitundu ekirala. So kati amazzi gadde gazibulira nnyo abantu twaliwo oluzzi lwa luberera bagamanyira kugajja ku nnyanja ate ennyanja baguzeeyo abantu bangi. Oli akola beach tagala abantu kuyita mu beach ye okunonayo mazzi. So kati baba nga abantu badde babonabona n'ekibu ky'amazzi balinda nkuba we n'atonnya ne balembeka ate ne gaggwamu mangu teyosa kuba mazaako bbanga ddene. So ningamba tubateeko points zino eziriko amazzi agatali ga kusunda. Tube tufuna ebibiina ebigaba obuyambi nenga biyita bowa yaganaga okusunda. Kusunda ago mukadde tasobola kusunda mu myaka 6. N'omwana omuto tasobola. N'emyaka 3 tasobola kusunda bowa eyo. Ate bajikubba ebidomola 10 mulundi gumu etendewalira nekola ki gaggwayo naye no asunda tamanya nti gaweddeyo wansi asigala akola ki asunda. So negaba nga bowa zifa mangu. Temala omwaka ngaekoze eki ate okwekunganyamu ekyalo okukola bowa eyo sente nezo tezirabika. Nesanga bazisimu nzo ziraba ku makubo ninga tezikola. Nsabisiza zo ngaki nga nzine kotono uzindo ndosima nentekayo pampu ekakuba iyo yepimira nti kano gajjudde nejjako gakendedde netopinga. So kati wembere nti ono soka nokolawo kyokoze olego okikoledde kiba kiyinza omumoya gwenza bukola amazzi ng'ekintu ekitini naye kuye gwoba kiwadde kiba kinene kubanga kuba omwonyeza ebizibu bingi nnyo. Ekidoma kya 5 abamu bakitunda 7 abamu bakitunda 3 ebbeeyi ya njawulo naye era sente ezo zikasasula buli kanaku omuntu atakola. Olina famire abantu 6 mukozesa ebidomola 10 buli kanaku. So amazzi nga geetaagisa mu bantu ngamba akateekawo points ez'enjawulo bajjeko amazzi ago. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Gemanya gange tuli ne Haji Kamoga. Njagala tutunulire bwe wali tonnasima mazzi
gwe wali amazzi ogajja waera nga ogafuna otya? Amazzi nali nkozesa ga water. Naye amazzi ago gamanyi okujja ne gagenda addayo. Abantu nga bangi amazzi gano gajja nga abatapingako babira bangi. Gagenda okutuukako nga bwezijja butini n'obwo butajjira ddala. So ng'oba nayo naye ng'olina kifaananyi. Singamba tulina okufunawo ekyenjawulo. So nensandika process y'okusima amazzi ago. Nenfuna abakugu amanyi okugasima bulungi. Yes. Tutunulire factor ya kuba nti abantu bano batereddewo water points 3. Emu wagiteeka eri ku main road ku kkubo ku kolansi kwennyini ku kigenda egaruga ku zibiiki na biki. That is gagabanibwako abatuuze n'omuzikiti. Point endala eri wansi wano, point endala eri ku extreme end eri nga ku nnyanja yennyini. Ze point 3 n'oziteerawo abantu. Amazzi gano wagateekako restrictions. Okuli nti gasenebwa wakati w'essaawa emu ey'okumakya n'essaawa emu ey'akawungeezi. Lwaki? Butya ng'omuntu afunye enkalamata matumbi budde ng'ayagala kunywa lwendo lw'amazzi. Amazzi ago twatekawo restrictions ezo nti batusuubira nti omuwadde obudde olunaku lulamba ojjako oli ng'alina kyejo bwejo okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa emu ey'akawungeezi nolimu ekitema ekitwa ky'amazzi ekyoteeka mu nnyumba yo nkalamata esooka ekulume ojje ku ssaawa mukaaga mbweyagala amazzi no ojjako oli ng'ayagala birala naye obanga yayagala amazzi yeetayiminga nti ssaawa bweziti amazzi ojjaba gaguddewo n'olunaku lulamba kuva ku makya mpaka akawungeezi tetuyinza nti obuliddwamu essaawa oga nti nja kukina ekidwa ky'amazzi so bali batano n'amazzi mu budde obwo abayiraza amayinza yekka. Yes, banga abagateekako balina ebiragiro kusaawa emu mulina okugateekako emu mulina okugaggyako. So kati abo abataganoonye mu budde obwo abayekotogedde yekka nenga points zo weziri olunaku lulamba so kye kiba kikugaana oganoona emisana. Tutunuulire population y'ekifo kino abantu bewadde amazzi bali abantu bameka roughly homesteads ziri meka? Tuyinza obutabala mitwe nti abantu bali 2 oba 3 gali amaka meka homesteads meka? Roughly bayinza okuwera amakalu 10. Amakalu 10 points 3 zonna. So amakalu 10 gagenda kunywa amazzi ku points zino 3. Okay, tutunuulire ani agenda okuvunaanyizibwa ku byokwerinda kw'amazzi? 1 2 service ya obutaapu buno obufulejje buno. 3 tutunuulire obuyonjo. Service eyo nze nkola ku bitekiniko. Pampu eba efudde eyo biri ku bbiru yange. Pampu ene gakuba okuve wansi okugenda mu taps. Singa eba ekufunyewo obuzibu ng'ekintu kyonna kyonna mashini zikola ki zifa. Buvanzibwa bwange okuba nti koze ki njizaawo mu bwangu ddala. Era bebanga efudde ku point A ku point endala C gaba gye gali. So gyobaga nti points ez'esatu gwezine bwemu nga kiyamba kuginnaayo. So bwebanga efudde nze nyina ogikozesa. Naye kati obutaapu buli ebweru ebu era nabasaako abo abatuuze bennyini amazzi gaabwe si gange. Tinze genkozese wange gana gukagale mu kikomera naye gali agali ebweru gabatuuze bonna era babunanyizibwa okugakuuma. Nze sijja kuleeta musirikale muteekawo nti kuuma oluzzi kuuma butaapu butabubba era gwe ng'oyagala obuzibu genda okakwateko yadde siriyo katwala kubeera ng'akasumulako nti okatwala bo bennyini bajja okwekolerako kubanga mumanyi amazzi gasinga kuyamba bo ezo gagale ku taapu ezo eziri ebweru. So bwoganda ogenda gakwatako nti kama gataliiwo oba weerimba kubanga abo banonayo amazzi be basirikale ennamba emu abagakuuma. So mu mbeera eyo nti amazzi ago gakuumibwa abo ab'okukyalo bennyini bebaganonako. So n'okulabira obulungi okusiimuulawo oba bo bennyini bekolamu omulimu kweta kidiba kiriko bisooto kukiteekaawo yonna kwetidumira ng'omaze okyozaako kikaye n'omutindo twinze twateekawo twabateerawo tiles kulaba nti wogajja mayonjo tujja kuleta ate bikyafu ebisooto ojja obiteeke kuki points ezo ziriko amazzi. So gwe nga gwe olwomanya nti olugendo n'amazzi wayonjo naye jangu ng'oli muki
oli muyonjo. So ekyokukuuma oluzzi olwo ekyokuzirabirira nkola kuli tekiniko okusiimuulawo olaba nti wafaanana bulungi amazzi ago tapu butabubba abo bennyini abaganonako bo bennyini bebakolamu omulimu. Emigga n'enzizi oba emidumu nga kwotadde ne nayikondo oba nayikonto kusinziira gwe bw'okitegeera. Ebiseera ebisinga zibeera nsisinkano z'abantu ab'enjawulo. Waliwo abaagala okwemalira awo eggoga, abanyiizaganya ejja ne bayombera awo ne balwanirawo. Abamu bazifuula poyinti za kuganzizaako bakaabandi, abavubuka okusigulirako abaana ab'obuwala abataneetuuka, nga kwotadde ne poyinti ez'okugeezaamu abantu. Bino byenjogerako abalungi abatulaba mubimanyi. Ogenda kikola otya okuba nti eŋŋambo okusigula abakaabakyala, entalo okulwana n'okuyombagana, ogenda bikola otya okuba nga tebibeera ku poyinti z'amazzi zino essatu? Nti ffe twabeeranga eyo nga ebikonde binyooka. Oyo yangeyeza mwanjogeddeko mu katale k'omubuulo egindi ne babimalira ku taapu awo oba ku nayikondo oba ku mugga. Ffe twasenanga amazzi ku mugga ne ku mudumu. Baguyitanga sabasaba. Abakulira ensambya mugumanyi. Anti kaki eyo kati ino kiringa kibuga kati. Obusera bw'eŋŋambo busabye okugeya buyinza obutabeerawo bungi nnyo. Naye kati wano poliisi yaffe nti bw'ojja ku luzzi ono amazzi tambula. Tosibaamu. Totunula n'amabega. Kule kikuleese kubanga amazzi gaba kwegali. Sawa kidomola kyo gasene tambula ogende. Tolezaawo ngoye tokola tolezaawo bidomola byo gosona amazzi kikwese ku ttaka. Kusako kidomola kyo sumulule kyola era points ezo bakimanyi tolwawo. Kubanga ojja kuddawo olwefuga obeere kuli twagala mboozi nnene. Batwagala just service y'abantu kufuna amazzi kugenda. Emboozi bajja ginyumiza ewaka waabwe. Fobonji ba meeting. Abantu abamu naddala banywanyi baffe abettanira okulunda bamanyi okuleeta ebisolo omuli embuzi, ente n'endiga ne binywa ku poyinti z'amazzi kuno ebiseera ebisinga. Ogenda kikola otya? Anti kati eno tewaliyo babalunda abo no kibuga oba oli wabaye n'ente amazzi agasena nagenda n'ente n'agiweera ewakaawe. Ate ente ezisinga obungi zinywa ku mazzi agalegamye kuba ku nzizi. Naye wano mugolega taapu n'agayiika gwe nnyinnyini agayiikawo nnyinnyini gakka mu kinnya tugalabako. Tugabeerawo nti galegamye awo. So gwe oyagala kulunda nte, kulunda mbuzi, kundiga ojja biweera wakaawo. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli. Ibrahim Kasage manya gange. Tuli ne Haji Kamoga okuva mu Kamoga Property Consultants Limited. Bano batunda ettaka okuvira ddala ku plot y'omuntu asookerwako ng'osasula ku kibanja mpola. Payment plan is very simple. Ettaka ly'oboolonze mu estate gy'oboolonze we mukkaanya nti ojja kusasula ssente bweziti okumala ebbanga bweriti. Ettaka lyabwe lya byapa. Nkiddamu ettaka lyabwe Mailoland byapa. So Abakamoga Property Consultants Limited basangibwa Lubowa ku Kamoga House Ntebe Road. Bakubire ku namba z'essimu ezo zitaddewo wansi buli kimu kitambule bulungi. Mu kaweefube wa Haji Kamoga ono okuddiza abantu mu kisiibo muno abasiraamu n'abatali basiraamu yasimye amazzi enzizi 3 n'aziddiza abatuuze awatali kusosola mu ddiini, awatali kusosola mu tribe, awatali kusosola mu bibiina bya bufuzi. Kasita obeera nga oli muntu okkirizibwa okusena amazzi gano, eddiini gy'okkiririzaamu si kikulu, ebyobuwangwa kusamira oba si kikulu, ekikulu nti amazzi weegali basene banywe bwe guli. Thank you. Era nga Abakamoga Property Consultants Limited be bateeka ssente mu sheeno buli Lwakutaano tuba tutunulira ensonga ezikwata ku ttaka. Amazzi gava mu ttaka ng'oggyeko enkuba eva mu bbanga n'etonnya. Nti ensi etudde ku mazzi. Weebale nnyo. Njagala tutunulire homesteads zino ezikunukkiriza mu 1000 be wabadde amazzi nga kuliko n'omuzikiti, nnyumba ya Allah. Njagala tutunulire abantu bano tugenda kuyingirako mu byobufuzi kati ninyo
babadde tebalina bakulembeze abakulembeze bwe bali babadde balowooza ki ku balonzi baabwe era gwaga basimidde amazzi gano mu nteekateeka z'ebyobufuzi obala ki kifo ki okyagala ddi si bwe kityo si buli muntu yakoze ekirungi nti agenda mu byabufuzi sina nteekateeka yonna yesimbawo kifo kyonna era gwandaba nampuliriza bwondabanga nga nesimbyewo mu kifo kyonna tonnondanga sina mugamba nti interest bangenda kuba LC1 oba kuba LC2 oba kuba meya oba kuba MP atewali nedda balina abeefuzi gye bali bakola omulimu ogw'obulungi ate naffe abatali mu byabufuzi gye tuli so kati okuwa abantu amazzi amayonjo kiteganya kugenda mu byabufuzi nze sigendayo embalaba mukono gyange gye bali bangi era nkolagana nabo bulungi nenze si ecolingi yange egenda mu byabufuzi so oliwo ondabanga nga ondabako ako kakonge nga kwendi Kamoga Muhammad simbye kuba MP nkwegayiridde bwegayirizi tolonda Kamoga londo omulala yenna abakulembeze ku kitundu kuno babadde balowooza ki eri abalonzi baabwe bonga abalina okukola ku kya service delivery okujjako ng'obabuuza bekennyini kye badde bakola ne bakwebuulirira naye kwebali bakola kye basobola buli omu akola ku busobozi bwe bakola banga ofisi weeri etambuza emirimu so balina ebizibu byali bibakolako oyinza kunnyonnyola otya munnayuganda tulaba nti amazzi gano abantu wagabaweeredde in what aspect wagabaweeredde mu mutima ki in what aspect mutima mulungi nkugambye singa baddeko ebyobufuzi badega nti muninde mundabiranga ddala kwa MP nze nkugambye ku kamera tonnondanga bwondabanga akafaananyi kange konna ewantu wonna tolondanga Kamoga omuntu atulaba oyinza mukakasa otya nti amazzi gano togaddizza batuuze bakuno in one way of giving back to their community nti walinako estate mu bitundu bino n'ogitematema n'ogitunda abantu nti ate wonna si wentunze ettaka nti ngabo y'amazzi kati amazzi ago nti wawaddewo ekizibu mu community sizibe nga kirina okufuna solution ate y'obuwangu oba ekitalinda bwemba nga nyina amazzi mu kikomere wange nga mangi nkozesaako ndete ne gasigalawo saba lwaki sigagabirako omuntu omulala okay omulungi atulaba njagala kuwaako fiiru y'abatuuze ku kyalo kuno kikye boogera ku mazzi abatono be tunaaba tufunyeeyo then katono nnyo tukomewo tovaawo Simtya basewo. Mulungi sebo. Oyeta sebo. Je baleko sebo. Kale sebo. Bakuyitaani. Sebo bampita ziri mmenya center muddani. Kulamusiza sebo. Nange nkulamusiza sebo. Owangadde ebbanga ki ku kyalo kuno? Ku kyalo kuno kwenzaliddwa, kwenjavulidde, kwensomedde, kwenkulidde. Okay, tukomyewo okulaba nga amazzi mwami Kamoga ge yabasemera oba bitambula bitya amazzi mugasena mutya embeera eri etya? Amazzi okutwaliza awamu tugasena bulungi era gatukolera ddala kikye twagala kubanga gye buvuddeko emabega twalina enzizi zaffe eŋŋanda ez'ekyalo naye enzizi ekifo kigenda kikula enzizi zizibye ate eno yonna yonna bazimbyeyo amazzi agakulukuta okuva eno gaba galina okukkirira gadde mu kisenyi so kati oluzzi ne luziba so kati omukulu ono ye bwe yajja ng'omutuuze ne tumusenza ku kitundu n'atuteekerawo enzizi zino so zitukolera bulungi abaana abato basobola okujja n'omutuma n'ajja n'asena amazzi mu bwangu so ng'ate eri oluzzi lwali lutiisana nnyo toyinza kutwalayo mwana
toyinza kutumayo mwana agenda kukimayo mazzi. So taapu zino zonna zikola? Zonna taapu zikola. Sibeeyo tugesizeeko kweno. Taapu zonna zikola. So kale n'olwekyo nga taapu zino bwe yali azitukolera yatuteerako ez'abakadde n'ez'abaana nti senga abaze omukadde azze n'asanga abavubuka nga basimbye layini bo babeera ku taapu yaabwe abaana nabo n'abakadde nabo ne basobola okusena amangu ne bagenda naffe ng'abakulu kale so n'olwekyo amazzi gatuyambye nnyo Mukulu Kamoga atuyambye nnyo ku ky'amazzi era n'obuntuntu obulaalala kubanga ye muntu gojja n'omutuukako n'omugamba ekizibu kyo n'akikuyambako bw'atyo. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege mwami Dani. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga era nga tutunulira water project mwami Muhammad Kamoga yasimira abantu beno garugabugabo we tuli akadde kano. Okay, of course singa bwe nkunyonyera tukyagenda ddala mu maaso okulaba nga tufuna abamu ku batuuze ku kyalo kuno abasena amazzi akadde ke tujjidde wano ziri ssaawa 7 ez'emisana 7:68 nti obudde buno abantu babeera batono abakima amazzi compared kubakima amazzi in the morning ne afternoon. So wano tutuukidde abantu bajja mpola mpola bamuswaba waliwo n'omwami omulala wano nkulamusiza ssebo. Kale ssebo kama bakuyitani muganange? Bampita Jemba Ronald. Jemba Ronald, jebaleko. Kale ssebo naye jebale. Ku kyalo kuno mazeeko bbanga ki? Mazeeko emyaka ekisooka mu 2. Emyaka ekisooka mu 2. Okay, amazzi gano okuva lwe baggulawo oluzzi luno ne balubakwasa mu butongole ng'abatuuze b'oku kyalo okimidde amazzi gano kumala bbanga ki? Nga kimidde ebbanga lya weeks nga 3. Weeks nga 3. Yes sir. Osanze buzibu ki ku mazzi gano? Sigasanze ko buzibu bonna. Mazzi malungi mawoomu. Okay. Tegenda buzibu kale. Oganywa direct tofumba nako? Zinywa direct. Okay. Kale, that is very good. Tweyanziza nnyo tweyanzege mwami Jemba webale nnyo webalire ddala. Lwaki ojja ssaawa zino okukima amazzi? Lwaki ozze ssaawa 6:7? Kale nze mba busy emirimu gyange. Okay. So wano wofunira akadde? Nefunira akadde mukama wange. Okay, kale tweyanziza nnyo muganda wange. Kale beera bulungi. Kale sim. Okay, kale. How are you? Seka school. Seka school. Lwaki tosomye? Lwaki tosomye? Mwawummula. Amazzi gano gasanze otya? Malungi. Lwaki ozze essaawa eno okukima amazzi? Lwaki ozze essaawa eno okukima amazzi? Buno budde bwe bakutumidde. Okay, kale. Thank you so much. Webale nnyo webalire ddala omulungi atugoberera. Oli muwalawo kamala sena amazzi gwenziye. Mama wange. Oyo muwalawo oyo. Wabi mami. Mami ajja tuwayo agambye kugamba obutono nnyo. Wa. Nene wamma amazzi Kamoga yatuyazaako ennaku. Ajja tuwayo obugambo nga bubiri oyo bwobujjo era kulamusiza nnyabo. Kale ssebo. Jebaleko. Kale ssebo naawe jebale ssebo. Bakuyitaani maama? Yagange bampita mmere. Embeera eri etya eno ey'amazzi? Embeera simbi. Amazzi gatambula bulungi? Amazzi gatambula bulungi. Lwaki ogakimye mu ttuntu? Owaali wetufunira obudde wonna wetugakimira kuba mbaddeko mu nnimiro eyo. Ate nga n'abazzukulu bali waggulu eyo. Kati nange kwe kusigama kankwate ku budomola ngenda enseneyokko. Okay. Ag'okukozesaako awo amangu. Okay. Go ng'amazzi tegalina buzibu bwonna? Tegalina buzibu. Okay. Kale tweyanza nnyo tweyanzege nnyo. Kale tukyagenda mu maaso n'okutunulira projekiti z'amazzi
ez'enjawulo Haji Muhammad Kamoga zaasimidde abantu mu bitundu by'eggaluga era nga tukomyewo na another day okulaba bo abantu amazzi bagafuna batya era kitambula kitya. With me here negatiddwako omukyala bakuyitaani Nakanwaji Letitia Angelina. Obeerawa? Obeera Galuga. Amazzi gano gasombedde ebbanga ki? Gasomberako mirundi ebiri. Guno gwe gwokubiri. Guno gwakusatu. Okay, ogasanze otya amazzi gali gatya? Amazzi malungi nakyakuzireeta bulungi amazzi. Bwe mwali temunnaba kutandika kusomba amazzi wano ku taapu mwali mugajjawa? Anti ze si waakajja. Wakyadde bukyazi oba wasenzeeko? Nakyadde bukyazi. Ekitegeeza ogenda kuvaako ddeyo ng'oddawa? Oddayo Luweero. Kale tweyanzizza nnyo, weebale nnyo. Nakanwaji Letitia Angelina, weddira ki? Kale weebale nnyo bambi. Mu bulamu bw'ensi eno ebiseera ebisinga tosobola kugaba kyotalina. Tosobola kugaba kyotalinako access, tosobola kugaba kyotalina. Statement eyo mumanyi kyetegeeza abali abatulaba. Mu mbeera y'okuddiza community buli omu akola kyasobola n'obusobozi bwe n'omutima gwe kyegumugambye. Bangi nnyo mudduukiridde community via food, bangi mudduukiridde community by building for the vulnerables, bangi mudduukiridde community by providing clean water, bangi mudduukiridde community by providing education, abamu mudduukiridde communities by providing health care. So bingi nnyo ebiri mu kukolebwa. Abagagga bangi avaayo n'akolera abantu oluguudo n'agamba ndeese tractor ne grader kanima oluguudo luno abantu basobole okuba nga bafunamu nga ba-accessinga their homes and going to work of places mu biseera byabwe ebiri different. So gwe mu kaweefube w'okuddiza community yo abantu obawadde mazzi. Tufunye endowooza z'abantu ab'enjawulo, tuzze tukulaga programs ez'enjawulo ng'abantu bano boogera ku mazzi ne experiences zaabwe about water. Haji, njagala tutunuulire between you and me, tetumanya amazzi ago bwe gaggwayo ddi wansi eyo, but kisobolokera ku makya nga gaweddeyo gy'ogasima. Kisoboka. Habema kiyinza obutasoboka ne gataggwayo. Tutunuulire singa nga gaba gaweddeyo. In case tomanya gakitukolako ku muzikiti. Twagagaba negamala negaggwayo. Kati yasima yali akomye kumpi. That was rainy season. Musanyani gwayaka ennyo negakola kinegakalira. Katwali tulina okuleeta ate abakugwa abalala baddeyo baki bongereyo wansi. So kyakumiza wansi ate nga waliyo olwazi. Balina okuleeta machine marketer ze bakozesa eyasoolwazi bayitewo bawagendayo bakola ki batunyonyola era bagita machine nga genda na wasanyalaze n'alukuba olwazi ku kasente kaani olwo mu paati twawo era kaba kange. So kati awo nakiira wansi n'atuuka amazzi gye gali amangi. So amazzi we gabeera nga mangi nga wabanga mubadde mugafuna mu musana nga tegaggwaawo ate mu nkuba tegasobola kuggwerawo ddala. Mu dry spell gabadde nga kigaggwaawo kati ate mu nkuba tegasobola kuggwerawo ddala. So bayongerayo ddala ki ne bongerayo ddala wansi kati tegasobola kuggwaayo. Era ne babanga bafunye kyanyi nti in case era bwe bali abasobola kwongerayo ne bagasima naye nga sawa zino tulina kizibu ekyo wegali mangi. Ate machine eno egakubayo okuva wansi nti epimira obudde. Tanka bwejjula yejjako machine efuna okuwummula automatically. Tusigane kujagana oteekeko gitegere yo yetegeera yokka. Yo yeteekako nejjako. Kugamba ebanga gundi ene y'amafuta ku pampu y'amafuta nti bwe bukeera ku makyano ng'oli mu kujjuza fulu tanka kasagabeera nga gali kumpi kujjula ng'esamba. Ng'esamba. Ate eno bateeka akagundi akalinga kafulota nti babala nti tanka eno eba erimu amazzi liita 13,000 kasegeza netulako liita 1,000 yadde kyasigaddemu 2,000 mweno wansi ngezzaako 1,000 note bagisetinga refillinga. So tekoowa nnyo
kati munemu kima amazzi gafaana gatya yo yesetinga nezzaako newummula. Pampu eno gye twogerako ekozesa mafuta ekozesa masannyalaze. Ani asasula bills za umeme ezo? Nze nsasula. Ebitekinika ebyomunda byonna byange. Ye ng'omutuuze kujja kunona mazzi kugenda. Extra digest mugoba nsonga. Viewer waffe omulungi najjo sinzira okubanga olaba program y'olunaku olwaleero tusazeewo tutunuulire Haji project z'amazzi gaddiza abantu era nga projects zino ziri 3 mu bitundu ebyenjawulo but mu ggombolola lyerimu naye ebitundu ebyenjawulo era nga water point emu eri ku muzikiti kwennyini. Abasiraamu okufuna udhu n'abatali okusena abatali tebasafuna udhu Haji. Because ngambe abasiraamu okufuna udhu kogwe n'abatali kitegeeza okkaatiriza nti nabo bakola ki jukira totaddeewo koma totaddeewo full stop. So mu sentence construction kitegeeza no bafune which is very good obuyonjo. Yes. So Haji njagala tutunuulire amazzi gano consumption yago wali okeddeko ku makya okupima lita mmeka ezifuluma olunaku? Kizibu ekyo kiditamininga okujjako ng'ofunye omuntu n'awandiika abagasena kubanga wano opimira mu tanka tanka yo kasita gakendeera ngezzaako amalala era nakyo kiba kizibu okumanya. Tobajja kugategeera kujjako ng'otegedde ku ki kubali abaganona naye obutukawo nga bangi kuba ku makya paka wungeezi nayedezo 10 nayese mukaaga nayese 8 ate nga bwatuusewo bwakomawo. On average abantu bano basinga kukima mazzi gano budde ki on average to you research goinako gwokozeeko omutono that is if obadde okola research ya peak hours ku makya ne kawungeezi wane misana sawa 6 7 8 babakekwa ne ku 10 12 baba bangi baba bamanya bagala kusaawa emu tonateno ku makya nnyo atasuze nago abakira kugafuna kazi macha baba banona nnyo n'emisala wano tebatonta banona nnyo kati ne kawungezi banona nnyo kati kitegeeza nti obudde batanona nnyo amagundi abateeberezaawo malala. Okay. Tuli ku extra digest mugoba nsonga tutunuulira water project za omwami ono zatadde mu bitundu bino mu bitundu by'ebugabo gombola kirino oba municipality cheno Katabi municipality that is Katabi town council etwalibwa mayor mu Ntebe that is Wakiso district. Thank you so much. So wetuli akadde kano amazzi still challenge y'amaanyi nnyo eri abantu era nga governments za Africa zigezezzaako naye kikyabulamu okuprovidingira bannansi amazzi. Governments za Africa okuviira ddala mu mambuka Maserengeta Masekati Bugwanjuba Buvanjuba that is East Central Africa East Africa Southern Africa North Africa West Africa governments za Africa zigezezzaako naye ng'okusoba kukyali kw'amaanyi ku issue y'amazzi. Haji mulanga kigoyinza okukubira abakulembeze ku nsonga y'amazzi eri bannansi? Onagwe ngono bakubira nti basobola okugafuula amazzi gano nti nga gabwereere panga obusobozi babulina basobola bulungi kubanga one tuli bagajja mu nnyanja like Victoria yoze esinga okuba ennyanja ennene egibamu fresh water mu nsi yonna katugayina ate wano buki tugayina Kampala tugayina Uganda wegali so gasobola okuprovidinga abantu bonna ne pampu ne baziteekawo basina nga gaki nga gabwere baba bakisobola bingi bateekamu ssente ennyingi ennyo njesinga nezigenda mu mazzi naye kati ekyo bonga mpozi nga betutumayo mu palamenti bateesa ku ekyo baga nti aba bawe gabwereere naye kati buyinza okuba nga ddira mulimu abakifunamu tuba nentyendaga-muntu ofuna endagamuntu soba kufanyi bwa bwereere esa tipapozo ensaawa zino bwekubulako 5,000
bwekubulako omuntu afuwa bulijjo akujja emitwalo 5 gw'osuubira tewali era ojja kujjejjamu obulako yakoni ne bw'ogiteeka ku 5 era ogobye bangi 5 gyokka nti kumwe 2 ogobye bangi ne ku bwereere badde era ekalubiriza abantu nti sisobola kuva gye mbeera kutuuka gye bawandiisiza siina ntambula kati gwe omugambo otya nti wekubulako oba nti kati agikuwa jagifuna n'agitereka bulungi temubuzeeko temenyese naye okukuwamu enda replacement kuba renew addemu bako renewing ngene eweddeko okugiza obujja baproposinga gabeera 5 5 osobola yebeesinga ne passport ebbeeyi yebeesinga passport ebbeeyi kati emendaga muntu eyo gwosuubira abantu bameka bagenda okugiruzinga nga balina zaggwako nga ganki yanema okufuna ate nga kalumanyeera wajja okuva awalala kwe kuba nti abantu bano anaaba asobodde okusasula emitwalo 5 ayinza okusimba akago okumala emyezi 6 nga tagifunyeera ekyo kyo kiwali buzibu yasobola ogisemerera abaana agifunanga akasimbye naye kati oli agiteesa obulungi olwoba omubonereza lwaki emitwalo 5 kubanga eweddeko kubanga bagisobola naye abasinga obungi tebagisobola ndiwadde badde ku bwereere ngemukalubiriza nti janguke kera ku makya ssaawa 11 ube ng'otuuse kololo olwo ate kugaa nti ate saaka 5 mwimu omuntu akola naweza emyaka 2 tekola mu mitwalo 5 zaawamu nga zize kati ogamba oti omuntu ate asasula 5 kikubanga ayabisa buki so ne kino kiri nti amazzi gano emavumenti esobola okugawaayo ku bwereere nti okubeera n'amazzi amayonjo ddembe lya buntu era tugabawe ddembe lyo lyabwe bange kubanga tugajja mu nnyanja ate tulina ennyanja niga nti buli wayo ennyanja tekako ti point wezire tekawo amazzi nega purifyinga negawa abantu kuki ku bwereere kisoboka kubanga wegali tegagenda kuva bunaye tugagasuubula ensi ezimu tezirya mugisa nga ffe nti zirina amazzi amayonjo tulina n'omugga Kiyira tebagalina naye kati ffe abagalina tukoyo ki tebe tusindika mu palamenti tuteeseza bwe tulina obagamba ebintu batuuzaire ku mmeeza ennene gye basalirawo kisoboka basalawo ne banga poliisi ya gavumenti kisoboka bulungi nnyo siga nti kubanga wegali mizasi mashini gakuba gajja mu nnyanja n'ogateeka points ez'enjawulo n'obagafuna kisoboka kubanga kisoboka. Okay, yeah. Thank you. Eyo project y'amazzi era nga amazzi gano abantu bali mu kugafuna amasanze gali gatya mu kitundu muno? Ennaku zino gatereera si mabi nga luli gali gabanko emisana ekiro gajja ne kati gamalako n'omwezi nga tegagenze ne gaba gagenze gekangamu kati ne basaawa emu ne gabala ki ne kati nga bamala kuwa notice babategeeza nti gagenda kola ki kugenda so gagenda tubategeeza nti musana amazzi sanze gagenda load shedding. Yes. Ate nabagamba gagenze fina standby generator ekubama etesikeko machine eyo era eso gabanga wegali ninga tekyali nnyombi nga luli kyali wasi. Okay. Thank you. Yoyo project y'amazzi abantu abatuuze mubalabye ne Haji atunyonyodde ku mazzi gano. Haji nina ebibuzo nga 2-3 byokka nga tetunagenda naye nga tebikwata ku mazzi. No problem. Program yaffe gye twasembayo kukola last Friday. Yeah. Omwami Don Smith Alan agamba Mr. Ibra, thanks for the great work. I bought land in June last year but my land title is not out. Ate ali wabweru wa ggwanga omuwa magezi ki? Kisinziira yagula kwani yaligulawa kikulu nnyo waligula kwani waligulawo so oli banga yagula nga tebamuwa kyapa naye wakimusuubiza tukikola tukusaba plot number ne block number ndikukolako search mu land office tukikola search kutegeera obuzibu bwava ku kyapa ekino land office yakifulumya aba tekifulumyanga kiriko ebbanja bakikwata oba tekiriko bbanja so fe omulimu gwaffe kukolerako search tukikeberera then betujja mu land office betukubuulira tusalirawo amagezi okusinza ku byo tusanze mu land office. Erinnya lyo teriri kiriya otaddeko oba mo. Hello Ibra, ask Mr. Kamoga to throw more light on stamp duty. Is it paid on every instrument a purchaser has, and how much is it usually? Another question, do you have to pay the 1.5% of the land price, also
the valuer makes his value or it's all on the 1.5 during the land transfers. Thank you. Ategerekese. Thank you. Ebina byagedde biri mu kukyusa kyapa. Kazo sinza kola transfer. Teri kyapa kikyuka, osasude musolo. Ogwa government. Teri kyapa kikyuka, osasude musolo. Stamp duty. Ate teri sasula musolo nga tawakoze valuation. Tasobola kukola valuation nga chief government valuer si yagikoze. So valuer avaluinga ettaka nateekako omuwendo. Omuwendo gwakuteerako wasasula mu banka. Mu banka ne bakuwa receipt, ne bakuwa ne barcode, ne bakuwa ne certificate yoyita mu land office bakyusa ekyapa. So the valuer ye yasinziira omuwendo yasalawo wakyo gwosasula kubanga price eno abeera nayo mu computer. Tunda ebyenjawulo. Different places sasula sente za njawulo. Nzobera kadi ogera okukyusa nga liko just nimiro, teriko development yonna, teriko nyumba, teriko somero, teriko dwaliro, teriko arcade nga lyerere. So price eyawukanirawa takaliririddawa bonene ki kyekiriko. Yeah. Bwe banga kizije kati mwebyo banga bye baruwa ebyo byasoma nga ye technical person byasoma ebyo bya baru byasinzirako okola valuation. Ndio takadi ndio tuchusa teri just nimiro ina ko bole mizi. Nata bwe tuchusa lino liri ka arcade. Dike kizimbe kyekisulwamu oba kikolebwamu kuliko kibira kuliko ennyanja kuliko omugga banga sazo no bintu babyanguye ba computer bakingiza mbwati emetera ne guma bajaji daba daji kiriwo tonza mugamba nti kuliko ekizimbe nga tekiriko yaba kiraba tono watch port eno nyingi oleta point eno kuliko ekizimbe tufana bwe kirana nga kiraba bwati so kati ye baluwa tsene zateekako yezo osasula mu banka sasa mu banka then bakuwa receipt okyusa ekyapa. So valuation ye yekolebwa government valuwa yagikola yekka. Bashir Tenywa, what is the best procedure to follow if I want to okwesalako ku land title so that I get my own title from a big one? It depends. Yakuguza ekyapa kiri manyage bati kiri manyage. Wano so kumanya kyoina okwesalako kino kubanga wekiri. Onzo kwagala kwesalako nenga kyechalako tekiriwo. So komanye procedure number 1 kyewesalako wekiri nti wekiri awasanyingire ekyapa ekyo wekiri wali mulamu bwaba wali mulamu abisinga biso kukodebwa. Jinzo banga kyewesalako wekiri nenga go akiri ali mu kyapa nga mugenzi tosobola. So kwetegere sita bakyosalako kimbeera ki wekiri yes akiriko ali mu kyapa oyo mulamu oba mugenzi oba mulamu process yanjawulo ekolebwa oba mugenzi process yanjawulo ekolebwa. So kati mu mbeera eyo osooka otegeere ekyapa kyokesako kiri ki mu process ki era kiri ani akirina oba ngo kina kyo kyangu ufuna survey ali qualified. Survey akola omulimu ogwo tofuna wano ba street ba munyororo bajja kujja kulimbe mbale ntambula no musaveya mbe manyi bulungi lando simanyiyo ayogere bigambo bingi nenga tatamanyi kola muki mulimu get a qualified surveyor akola omulimu ogwo mu bwangu nnyo mwezi mucha baba kimaze. Njagala Derek Ibra, thanks for the show. Naye next Friday mbuliza Haji nti singa omuntu aba atunda ettaka naye ng'ekyapa tekiri mu mannya g'oyo atunda, what should be done? One, wekibanga tekiri mu mannya g'oyo atunda naye ng'atunda walina okubaawo ebikolebwa. Ayinza okubanga ekyapa mwe kiri nga yamuwa kibayita power button yamuwa obuyinza obwenkomeredde obutunda. Olina okulaba ku power button emukkiriza okutunda agirina batagirina. Baba talina power button etunda ekyapa tekiri mannya ge, please tomugulaako. Baba ekyapa ga nti yakigula ng'alina transfers sooka okyuse ekyapa kibe kidde mu mannya ge yakuguza kubanga walina okubeerawo enkolagana wakati wo gwagula negwogulako. Gwogulako yali mu kyapa ayinza okuba ekyapa kyakutunza nga bambi bakimutesa buteresa mukuumi wa kyapa naga nti ekyapa nkina nkirabyeko ndamuwa sente. Okumuwa sente si ekikulu naye oyinza ogiwadde omuntu omukyamu. Sosooka otegeere ekyapa akirina kiri mu mannya ge, ekyapa kiri mu mannya ge kiriko bizibu bya land office linawo tutandikiraawo. Sosooka kukonfaminge akirina kiri mu mannya ge baba kiri mu mannya ge tekiriko bizibu bya land office awo transactinge n'omuntu oyo.
Ashley Mimi Ibra webale tuleetera Haji mitendera ki gyempitamu bwe mbanga njagala kwegula oba okufuna ekyapa ekyenkomeredde. Process itamu okwegula tegeeza olina ekibanja ku ttaka ly'omuntu sooka otegeere ani mukamaawo. Ow'ekibanja tobala bwananyini nkomeredde paka ng'ofunye ekyapa ku bwananyini ttaka obwananyini oba bw'obukoma kungulu osobola okulimirako osobola okuzimbako n'oba okyayitibwa wa kibanja n'ogiba myaka 6 oba okyayitibwa wa kibanja so kati oyaga kutransform kuva mu kibanja okudda mu kyapa oba olina okwegula naye olina okwegula omuntu oyo alina ekyapa yekka gwe beegulako atalina kyapa takunyumiza mboozi nnyingi bwomuganda njagala kwegula nomuganda leeta ekyapa okiba kiri mu mannya ge tonyumya naye emboozi mpanvu kubanga akumanya bisebo bya bwereere weeguleko yekka alina ekyapa mu mannya ge oite saveya apime obunene ki bw'olina era gy'okavalinga gyoba weegula then osalinga invitation form yesalako ettaka salinga transfer form ekyusa ekyapa awo kyosaba kiba mu mannya g'oli abadde nanye ekyapa kida mu mannya go emboozi eba ekomye naye n'obeerako emyaka emirala 20 oba 50 oba 7 tekikujja kubeera wa kibanja okutegera ng'oli wa kibanja mpaka ng'ofunye ekyapa noba nga tokyalinayo mukama wo mulala yenna ng'olina exclusive ownership ofunye obwananyini obwenkomeredde n'ekiri omanya oba okyali wa kibanja okyabanjibwa ne bweweegula ebyo bina byobisezizaamu ebyokuba obusuulu tokyawona busuulu oba ofuuse gwoba mukamaawo obeerayo on boss ofunye ekyapa so kati process eyo funa alina ekyapa okebera natofisebadde kiri mu mannya ge oba wa ssente oyo asobola okifuna nti ajja kufuna ekyapa mugambe yes njakuwa ssente zange nemala kufuna kyapa toba waliwo mwaddeko million oba 5 oba 10 asooka akifune banga bangi bawaddeyo ssente zaabwe nabadde bajja kufuna ebyapa naye nga tosaba bifuna myaka 5 10 nga tafunanga ki kyapa so gwe kyolina okukola oyo ali mu kyapa obodinga naye atali mu kyapa takunyumiza mboozi yonna yesewo. Okay, kale tweyanza nnyo tweyanzeege ebimu ku bibuuzo byammwe tusobodde okubanga tubiddamu tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero omulungi atulaba yonna gyosinzira okubanga otulaba wandika ekibuuzo kyo ku email wandika ekibuuzo kyo mu comment wansi awo tujja kubanga tukyanukula. Haji tweyanza nnyo obuddebo olunaku olwaleero tusazeewo show ya leero tuddemuko ebimu ku bibuuzo byaffe ebyayita era mpozi mbebazaako mwenna asobodde okubeerako ofisa obuddebo n'olaba nibyogedde ikingamu 1 or 2 manyi bijja kukyusa obulamu bwo bw'otadde mu nkola inshallah taala. Nabasiraamu kulamako omwezi gwa Ramadhan kusaba n'ennaku ezo 6 zirina eza 6 nazo zisiibe tozirekera abawalimu gezaaza amaseeka zibajja zisiiba nazo zigatteko inshallah taala. Allah ajja tuwa empeera mu nnaku ezo woosiibye zirimu empeera nnyingi nnyo so mbebazaako nnyo mwenna era mbagaliza Idil Fitri ey'essanyu ate musanyuke obusaamu bulagira inshallah taala. Thank you. Tetujja kubanga tusukkawo olunaku olwaleero nsigadde nze Ibrahim Mukasa njala kwebaza Keith Kanabi Idris Lukwago Daniel Mugoya ne Tony Senabulya mubeere bulungi amweraba. Haji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Thank you so much. See you next week on Friday.